Tunuulira embeera. Laba komanda olwo nga balangiridde. Ate komanda yasigadde akyayimiridde. Yazirise dda. Tugwini parliament. Ekyo kyekirooto kyange. Oza mukyamujjukira. Ekyo kyekirooto kyange. Yingira parliament. Naye oyinza okwebuuza ki ekibali kimuzza owa LC1. Bandigututte gwonna naye nga ndi mu parliament. Nga ndi mu parliament. Kyekirooto kyange. Mbadde mu kyalo kimu katooke bbi. Singa mu katooke bbi bampangula sigenda obulamu bwange bwonna kuddamu kwesimbawo. Nja sigala mirimu gyange egy'amasannyalaze nga yinginiya. Ekitegeeza ekirooto kyo kizaalibwa leero oba kifa leero? Kifa leero. Ekirooto kya komanda Engineer Eng.Kaweesi ekya parliament. Singa tuwangula? Yes. Singa mba oba kizaalibwa leero. Jojo Engineer Eng.Kaweesi ow'ekirooto yayagala okuba mu parliament. N'omusala ne bandigututte ye kasitaba ngali mu parliament. Kati ne weewuunya lwaki ddala olunaku olwaleero oba olw'eggulo yabadde bubi nnyo nnyo. Naye twogera ssaawa zino simanyi mbeera gy'alimu naye nga ye yalabikiddwako nga azirisse avudde mu mbeera era nga n'obulamu bwe buli mu matiga bwe twogerera. Abadde mu kalulu ka chairman LC1 akalondedde olunaku lw'eggulo era mu kitundu ky'e Nansana Katooke mu kitundu ky'e Katooke B era nga engineer agamba nti yabadde chairman weeyo kuva mu 2018 okutuusa 2026 ekyo emyaka wagindaba emyaka emeka 8 era nga yeesiga nnyo abokukyalagama oba MP bo banneme kubanga kubaddeko ebyalo bingi ate nga ebyalo ebyo nabina mbadde sibimanyi nnyo tebamanyi nnyo mu byalo ebyo naye kati ekyalo kyange kinakuliramu oba kyembadde nga bembadde empeereza okumala ebbanga lino okubanga ate bayinza okunvaamu ate kisobokerako ddala era n'abagamba nti wadde aba NUP baali tebamwagaliza bamugamba nti kasita n'adda mu NRM tagenda muwa bagenda making sure nti agwa nedda tejja kusoboka so sajja neyekwatakwata bulungi neyetereza n'agamba kati kanzireyo mu nsiko ebyobufuzi ate nkomewo nga chairman. Omulundi omulala ate n'abakakasa yalabiddwako ng'abuuzibwa ku interview emu n'agamba nti wabanga awangudde ate oba chairman awo bagenda kulabira ddala ekirooto kye nga kitandika butandisi kizaalibwa olunaku lw'eggulo wabula ate nga ebyavuddeyo munnange tebyabadde birungi n'akamu. Naye abantu abasinga abantu bibadde byewuunyisa kugamba abantu bali mu kujaguza ate ye ali mu azirise kyokka abamwetoolodde nabo kyebaliko bali mu kuleka oyinza okugamba bali mu kuleka nabo bali mu kuba nduulu z'amasanyu oba za nnaku kwegamba nga tuyinza nawe ekitegeera wabula nga ono komanda yagamba nti ye yasinza okuteeka ssente mu National Unity Platform era nga musajja abadde wankyukakyuka nnyo abadde ayagalwa ekyalo akoze ebintu bingi nnyo kwegamba ebiseera ebisinga omulaba ng'ayogera ng'akakasa ogambira ddala nti omusajja ono alina bwino era byayogera abikakasa wabula ate ng'ate bivaayo wano mu result zivaayo zo zimalamuko ku maanyi olabira ddala n'ogamba naye mazima ddala omusajja lwaki ali mu mbeera bakyo naye nga jjukira nti aba National Unity Platform oba bannankyukakyuka bagamba nti bajja kukola buli kisoboka okulaba nga agwa kubanga yayogerera ekibiina amafuukule nayogerera president wa National Unity Platform His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amafuukule era ne bamugamba nti kati gwe kakako kaweddemu kyonna akola tetugenda kukkiriza kudda mu gavumenti tetugenda kukuwa kalulu kwegamba tukimanyi nnyo nti akalulu ke Uganda kalimu obutakkaanya bulungi abamu bagamba kalimu obubbi kalimu obutali bubbi kwegamba tebikwatagana bulungi nnyo naye ate ne komanda nako kamulemye munnange naye kasukwenkuwe ku katambi kano mu bujjuvu okalabe oba obutambi bwonna mbukutereko mu bujjuvu obulabe obunnyonnyoke bulungi nnyo otegere kiki enjogerako mwenda mumujjukira bwe yayogera ku by'ebirooto nga nkabateddeko akatambi naye ati kati wano lenga ekyatuusewo omusajja atwambi ng'agudde wansi nga kyasobola nakukola ki kubako nakyazzaako kubaako nakyazzaako tamanyi kigenda maaso ku nsi first of all omulabirawo mu line abadde ali nervous nga yenna yeeraliikiridde tamanyi nga yenna akankana nogamba banaye komanda guma olwo nga amaze okulaba nti jjukira kana kalulu ka mugongo nga amaze okulaba nti abamusimbyeko tebawera nga byonna ebiddirira akimanyi nti si birungi wadde n'akamu era ebigambo byayogeddeko ebimu ate ebiyinza okunyiza abatuuze oba bannankyukakyuka ebyokugamba nti agenda kugira mu NRM 231 kugira mu NRM PLU yonna bikiyetone kyebayita gavumenti eriko era yakyogera n'agamba nti abanupu ne bamugamba nti bagenda kumakinga sure nti tafuna kalulu naye
yakomyewo nga chairman ate alabika okubanga akyusa embeera yonna byamwogerako. Omusajja ono kamukutereko wano owulire nga tebamubuuza ebibuuzo bino then tweyongereyo. Abanopo bangambye bagenda kakasa nti siwangula. Nsobola butatukiza kirooto kyange 231. Naye Mukama Katonda ono ali nange. Ekirooto kya komanda kikya standinga. 231 nzija NRM PLU komanda mu kifo ky'obwa member of parliament. Ekisembayo singa munno w'okukyala n'akuwangula onokkiriza kawongezi ko lwaleero. Wabinza okujjanga munno akuwangudde onokkiriza ebivuddemu kalulu. Amazima gali nti singa kijja ekyamazima nga mu butuufu sandiyagala nakiisa mu kamwa kange naye nga bw'obimanyi nti politics ebyobukulembeze bwe bitu biba political career yange gena kubeekomiwa nkubuulira mazima nkulembedde ekyalo kino okuva mu 2018 mbaddewo mu mbeera zonna mu bulungi mu buli mbeera yonna mbaddewo singa kijja ne bampangula ne bankuba akalulu leero ngenda kubankoba siriddamu sisobola kuyimirira kutuukiriza kirooto kyange ng'ekyalo kyenkulemberedde ebbanga nga bampangula era sijja kuwakanya muntu yenna Komanda 001 kitwale nti singa owangulwa olwaleero toliddamu kwesimba mu byabufuzi. Siriddamu kwesimbawo ndirimanya nti ebyange mu kwesimbawo bikomyawo siriddamu simba sirina ngeri gye neewozaako ekyalo kyenkulembedde emyaka egiwerera ddala kuva mu 2018 paka nakati okubeera ekyalo kimu bulijjo nnoonya akalulu ku kifo ky'obwa member of parliament Nansana Municipality erimu ebyalo 13 nga ntambula muntu ku muntu ebyalo 13 sibikulemberangako ebyalo ebirala ebyalo 129 sibikulemberangako badde mu kyalo kimu Katooke B singa mu Katooke B bampangula sigenda obulamu bwange bwonna kuddamu kwesimba onja sigala mirimu gyange egy'amasannyalaze nga inginiya. Ekitegeeza ekirooto kyo kizaalibwa leero oba kifa leero? Kifa leero ekirooto kya komanda inginiya Stephen Kaweesi ekya parliament singa tuwangula. Yes singa mba kizaalibwa leero kizaalibwa leero era leero muganda wange wawulirira nti komanda azemu n'alondebwa nga ssentebe ekirooto kye kigenda ekya 231 kiba kizaaliddwa era naawe ali eyo abadde okibuusabuusa mbu simanyi nze nagwa nasaanawo nva ntya ku bwemupinzire ku bwa ssentebe nze saaba ku bwemupi kudda ku bwa ssentebe ndi ssentebe w'ekyalo kuva 2018 ndi mu kunyweza bukulembeze bwange so nzikiriza nti olunaku olwaleero singa bampangula ebyange by'obukulembeze biba bikomewa. Yoyo musajja engineer Kaweesi komanda 001 Katooke B Nansana Municipality naye obwetyo bwe yamusiibudde kuba yabagambye nti kastabanga singa abanga akubiddwa mu kalulu tajja kuddamu kulabikako mu byabufuzi naye nga tujja kumusuba nnyo kubanga abasinga badde bamanyi ng'obwekirooto era nga ffenna tugumira ku ye tugamba munnange ebirooto bimala ne bikola ki ne bituukirira naye kasita akulaze nti ye ekirooto kye kati kikomyawo ate kati abantu abasinga batandise okukizuula nti mazima n'alima wagonda naye atera nanyuka nti ebirooto bituuka ne bikola ki ne biggwa bulungi nnyo era nga butereevu naye nga yes yeye embeera ebwetyo bwetambula mu ggwanga Uganda ow'ekirooto yeerabise okuba nti ate obulamu bw'ensi tebamuyisiza bulungi nnyo okutwaliza wamu kubanga abantu bamaze ne bamulyamu olukwe nga bamulabye ku line nga bambi yena yeeralikidde musajja watu. Komanda guma ya abantu wadde aweza ne 10 bambi engera bambi omusajja nga tunulako eri n'alaba layini z'abantu n'agamba bannange bulira abasunzi mbufe tuliko nga temuweza wadde enamba yonna abantu b'okunsi bano bazibu abantu b'okunsi bazibu nnyo munnange gwe tubwe ku ndowooza kiki olowooza wano mu comment section kuono chair engineer Kaweesi ono ate nga ye commander 001 Katooke B Nansana Municipality yagamba nti byakolera National Unity Platform tebibalika era yasinze okukiteekamu ekibiina essente empya n'enkadde wabula ng'ate byamutuseko si birungi n'akamu. Njagadde okufuniraga n'amawulire naawe otegere ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda wano mu kalulu k'obwa
LC1 akabaddewo nakulegulo bingi ebyavuddeyo era nja kubanga mbikuleetera wano nkwongeramu wano ku information wabula nga gwe subscribinga kuno obanga okyali mupya bingi bye tubafumbidde ate ku luno tubaleetedde enkuba mpya nnyo wano ku Director Van Crush YouTube channel mbagala nnyo mweraba tulabagane mukaddako.